On the sidelines, Uganda's biggest online current affairs show, Mzee Simon Muyanga Lutaya, Mulio Mutanda Tuchule Kolokuchusam, Joseph Tamale Mirundi, Mutani Waiwana Mirundi, Nemole Namatovu, Ngabulijo, Okumba Tusako na te mu bintu ebyenjawulo. Buli ansa. Mirundi wabadde ajjawana jidde mmotoka ya gavumenti akyalina abasirikale bekitegeeza eyaga nti bagoba Mirundi kuba presidential advisor wadde takola. Ndowooza yali alimba omulimu okyagukola. Kankubuulire. President Museveni takola nga bwe balowooza. An asset. And this has been their argument. My contract was renewed back in the 12 contracts 4 years ago. A young and never. The president insisted, Tayakala, Mujirate. Sijja kusayininga okujja kongeyo bweri. Ngateba mungenti gweto yagala. Naera nayitaji signing. Yes. 2. Bwobanga wakaze contract eyange ya myaka eki. Bagenda ne bamugamba contract ye wedde kodaga okubategeeza nti ankolera. Yini wize myaka eno. Kati eyange teri muzino. Naye ate tokola. Above all. Yampa kasina mu office. Era musaba bwenagenda ewa Sale. Namusaba ebintu bibiri Sale. Amwe veteran nalwana mu nsiko. Veteran wawe. Owe mu nsiko. We. You are kano what? Mirundi. Old afternoon kano what? Nze singa kati bangeragere nyane badde jino. Nasaba Salimu Salire mugamba. Muzeya mubanje bintu ebyo. Oba pick up oba ki kuba bamukubalwa kubeerayo. My mother is the only Munganda who was targeted. Museveni rescued her. Okumanya Museveni yali anjagala. I remember that day. Bankubira esimu abeewaffe. Maama wo bamutadde mu nyumba yo n'ennyumba mu kyalo bamwoche. I don't know what happened to my mother. I suspect even more that year. Kuba bamugulabinga bamuteeka mu nyumba yange bamwocha. So when the Uganda riots, do you suspect wali lukorwa government? Today, some elements who engineered Uganda riots, they are the government. I didn't go worry. Mbani mu office mu Okero house. Mubanku bedesi. Your mother in danger. Bagenda kumwocha. Ningindo. Sit house. Toina makuba abiri, eriva mu Okero house n'okwetoloola eri. Kati okwetoloola eri ku Seraton, olina okuba nga oli junior, obanga tebakumanyi. Obeerawo list ey'abantu. Kati nti abasirikale abo abakuma president banjagala nnyo. Kano okuva ku Okero house n'ogenda mu State house, olina okuba nga oli w'amaanyi, mumuyita ba VIP. Nayitawo. Ate nga sibeera na identity card. Bwe ntuuka nasangawo omukyala State House yalina ebizibu byayo. When I went to State House, I decided not to support any group. Waliwo Ameria ng'alwana ne Kankunda. Kankunda naye yali senior wani. Nga naye waali. Museveni yakozesa abantu babiri. Museveni enjoys abantu ababiri conflicting. Mwafunira. Always. Bwe mu conflicting. If Museveni, if he is going to meet the army commander, ate the army commander yasooka yo wa junior. Ate toyogera naye. Goluba okufuna boti. The army commander n'ayingira. Tabawaayo eddakiika ezi. Tewali abulyamu ne byayogedde. That is Museveni's strategy. Kagani gondi Kankunda. Kimuyamba. That's why I have survived. Kankunda yali tanjagala. Kankunda yali senior woman mu State House. Kakati ate nga balowooza nina Oluganda nani
ne mukikyambadde. Many people believe tikyambadde yanjagala nnyo. Amelia kyambadde yanjagala nnyo, but they didn't know. Nali ŋŋanya okukolera Museveni. Museveni called me to Lwakitula 3 days. Nemuga sijja kukolera. Yes. I was retained in Lwakitula for 3 days. And I remember that time is when Kutesa was appointed foreign minister, is when nasangayo mukyala bali ewuki ne oyo gondi Dr. Byaluhanga baali bamulimbye. Dr. Byaluhanga yali munyi wa mwenge, baali bamulimbye nti gwe okulonda kweyongedde ne bamuwangula. But Museveni was leading a delegate, had invited waliwo ba Dr. Byaluhanga babiri naye nalabeka yali waawa munyi w'omwenge nnyo. I remember that day nti Binebu yali releasing ebigezo. On the same day? Yes. Many activities. I remember eyamvuga okunzija Lwakitula yali Lukahana, yali gundi ono omusajja bamuyitaani Lukutana. Mwesigwa Lukutana? Yes. Museveni kept me in Lwakitula for 3 days. Nga ŋŋanya. Ne wali oganda kikuba wali munaku ebiseera era Museveni yagamba wali ofuna emitwalo 6 ku CBS. Let me tell you, family yaffe yabagagga. I come from a very rich family. Fe tuli bagagga. Katonda yatuwa amagezi, n'atuwa sente, n'atuwa nze ate nze nampata biri ebikola sente. Waffe nze kasodiyeni bwabyo. Ebikola sente. Nze musajja omuyigirize. Omulimu gwa Museveni lwaki wali oguganya? What had you read? Ndalimba manyi. Before you went? Yes, in fact kankubuulize. Nali ndine. When you read my book, nkubuulira nze ne Tumukunde yali anyiize. Tumukunde told me nti waliyo meeting mu State House because Museveni had angered Tumukunde nga amujje kuba yiso boss amuwadde obwaki nga talina mulimu naye nga omulimu gwaguwadde Kayanja. Tumukunde, if we remember, was replaced by Kayanja. Tumukunde twali mu meeting n'agamba Kayanja, but Kayanja, you create troubles for me. Kayanja ye deputy wa Iso. Why don't you go and buy a degree from Nkumba? Because you create trouble for me. Nze sirabanga musajja yali arrogant nga Tumukunde anti kita polytechnic. Tumukunde yali commander wa Force Brigade. Tewali muntu yali commander wa Force Brigade base in Gulu atafuka me commander apart from muki Tumukunde bamukuba amasasi. There was an incident where nga tuli mu meeting Tumukunde yagwa mu ntebe ngero nze namusitulawo kugwa ng'entebe egudde naye mulema. Era Tumukunde yampa ku sente n'enzimba amayumba g'abapangisa g'amaanyi. Eza Tumukunde? Ayi. Tumukunde yalina akapapula kabakayita yero nga bwakakuwa naye nga ne bali bakufera gali mu Iso. Era nze olunaku Museveni lwakyusa Tumukunde nali ne Tumukunde I had told him earlier nga tuli ku Silver Spring ne mugandi omusajja agenda kugoba nga hawu tasobola kusuubira. Kati Tumukunde lwamugoba n'agaana ngenda mu East Headquarters anti nkugambye Tumukunde yampanga sente ezitta omuntu. Tumukunde yalina woofiisi wano nga ku Gundi erina akapapula nga wakayi sirabanga generous man mu NRM like Tumukunde. Tumukunde is a very generous man. Tumukunde used to tell me this. Do we say generous or is wasteful? No. Okay. Tumukunde yajjako naye waffe. Where Tumukunde didn't go is my family. Tumukunde liked me. Nze n'omukisa ogwagalibwa abantu. Kati Tumukunde lwe baamugoba Tumukunde yagamba Kayanja bagenda omuntu eyaleeta sparking off baali bamuyita Semwezi. Semwezi yayina ekizimbe kye
nga one of the security organizations yekipangisa. Kakati Semwezi yali ababanja in arrears emyaka ng'egi. Kakati Semwezi bamugamba money has been released. Come and collect your money at 6. Okuzino na Mwokero House. About security. Bali bapangise zichime. Ekiro. Kakati bache bali tebamanyi ti Semwezi waliwe yali akolera Semwezi yayinawe ekinye mwatereka sente teyagenda nazo. Semwezi did not go to his man at home. Boba mutegedde ti ono his way ng'akomawo. Semwezi was attacked by a man yali mu byambalo bya local defense. Bakebera emmotoka ye nga tayinayo. Obwammonita obusajja obwo bwagamba ti Semwezi Abasomali be bamusse erina petrol station obusega. Yoyo gwe batta. Museveni azikwese tebaziraba bazimuwa ekiro. Kati Museveni gets this information. Nategeera bakyabase Semwezi. Museveni yagenda wa Semwezi n'asulawo mu lumbe. Bonga tebamanyi ti akazalinga ki. Information. The person who killed Semwezi was a local defense man. Dressed in local defense. Ng'anoonyamu ki? Sente. Kubanga Semwezi bali bamusatudde ki. Kozi Semwezi yayina sente bwe yazikuweeka. Teyagenda nazo. Bo balowooza nti kumakya tuzimuwe essaawa 12. Ssaawa 2 ez'ekiro. Kaakati tuzimubbeko ng'akola ki? Tumutte. Temwalimu yadde ekikumi. Kakati Museveni bw'agenda mu lumbe lwa Semwezi ne bamubuulira. Bamubuulira kiki? Semwezi bamusasudde sente tiye. Obwammonita ne bukuba ti Semwezi Abasomali be bamusse abadde tabasasula ki? Mafuta ge bamuwa. Obwammonita obwo naye bali bukwata bali kuba ne babutta. Babudiverting attention. Kakati Museveni ng'akwata Kayanja yamuteeka ku mpingo. Kayanja bamuleta mu State House nga ku mpingo. Is that possible? Museveni anti Kayanja ye deputy ki? Iso. Kayanja na Museveni n'amugamba gotta abantu. Kayanja n'amugamba sinze mbatta. Naye waliwo yali amaze omubuulira ti ddiiro eri mu Iso. Baali basabye biliyoni 7 to solve insecurity. Nga bagambye Museveni ti you want to solve insecurity. Ye Museveni kye yakola yayola Kayanja. Bamuleta mu State House nga Namugamba, do you know the killers? Yeah, you know. Are you going to kill them? Tumukunde ye yali asabye biliyoni 7 to kill the thieves. Museveni ye yakwata bukwasi deputy we babiri. Kubanga yali amaze okutegeera olwamulagira nti kati Kayanja kwe kulya Wembule. Era Tumukunde yagamba Kayanja, don't touch on any Iso money. Eso guns. Tumukunde refused. Tuzikwata ku muntu zange. But now that conflict between the deputy and his boss. Because yet Tumukunde yagamba, we need a legal instrument. Wembule needed a legal instrument. But Kayanja genda kuta abantu muteka ki tugenda kapata muteka ki tubanyiga muteka. This is why the Philippine Wembule is legalized. President wa Philippines yasoka n'aleetawo instrument. This being a lawyer, Tumukunde kayibula yagana okukwata ku muntu extrajudicial yamugamba let Museveni give us an instrument. Ye Museveni ng'akimanyi tadda mu bya instrument. Malawo kizibu kyabatemu bano. Why? Kubanga omukazi bamuyita Mukyala Sonko. Mukyala Sonko yali ava mu family y'abano ba Gundi Bantake. Sonko nga muluzi wa nkoko ne babba emmotoka ye. Kati ngaliwo omusajja bamuyita Kasenene nga kapiteni Kasenene baali bakozemu ekibinja ekibba emmotoka naye nga bw'ogira nga bakuyita
tugikuzuulidde tupeas kati omukazi agenda ewa Kasenene erungujja emmotoka yagisangayo Kasenene ayagala sente driver n'amugaa nti mami don't give these people money bebakoze eki bebabbye emmotoka baagala bagambe nti bebagironze abasasule ng'abalonze kyokka bebabbi era ewa Kasenene waliwo emmotoka ki kaakati omukazi oyo Sonko ekyamukola obubi yagaana obbawa ssente tebamutira wali mukyala Sonko aba yagamba kaŋŋende ku CBS njogere emmotoka yange bwengisanze aba aweta wano ku Nantawetwa agende ku CBS we bamutira batugamba mu byobufuzi ne mu psychology if you cannot hand a trigger yourself and you kill a person you expose yourself. A killer must be able to kill for himself. That's why omukikiro watoro yatta eventually become a serial killer never kukwata kakati mukyala Sonko bwe bamutta already bamaze okutani semwezi Museveni akola ki abawochinga alabe bintu bwe bitambula didisita kukwata Kayanja namuwa badakitaka bwa Yiso. Why? When Museveni alina ekintu kiri bwe kiti, the moment you humiliate your deputy omulimu gwagwanga gobye ayagala Museveni ayagala okutegeeza toli w'amaanyi. Is my system that makes you, not you. This is why tumukunde who used to humiliate Kayanja bwe bamugoba baguwa Kayanja. But Kayanja was yakola Kayihura bwe yagoba Kayihura yaguwochola abadde deputy wo. Yes. Nga ne Kayihura kamusajja yangamba dokuwumula ne muga. Yali asabye ng'amuvuma. Kayihura yavuma ng'ochola. Tiziziris. Ochola n'asaba awummule. Laba ate Museveni bwamujjayo. Ye Museveni bwakola akujjayo. Amuteringeyo. Ye Museveni akujjayo. Museveni musomi wa Easter. Akali kafumbirwa kabaka nenga kasoka kubeera ka house girl. Museveni yasoma Bible. Yakolera ku Katonda byakola. Musomi wa Bible. Yes. Gwe kyoyagala okugwe. Kyolowooza nti gwojerega. Ate gwakola ki? Gwakozesa. Gwawo omulimu kubanga ye Museveni. System ye nabaga nti system ya Museveni yafugiddeko eggwanga. Eringa emmotoka mwe bayigira okuvuga emmotoka. Pedozi zibeerawa. Museveni pedozi zonna yazirina. Akwazikako bwazisi. So gwoyiga emmotoka naye ng'onamanye nti bwagikwekera. Naye abakulaba mu mmotoka balowooza oyiga. Balowooza omwe yavuga. Gavumenti ya Museveni eringa emmotoka mweyigira okuvuga emmotoka. The pedals si gwozirina. Gwogugwo oli ku steering y'onola naye control system. But you cannot kill erifano n'omuntu ono omulala. Kyogera nti musakyo sense ono omulala ayina pedals yavuga because okuba enkulu gw'oli ku kifaananyi. Nti Museveni talina muntu gw'atasobola kugoba. Why? This is not a coalition government. Museveni yagenda mu nsiko n'atwala abantu 27. Unlike other past leaders, yazimba kowa y'amajenga ye. Bweyaja edismantolinga. Ena Alassane byonna bibye. Ennyumba kati ennaku zino bw'ogula ennyumba ogikuba ku ttaka n'oyolawo n'ettaka amalogo ne gagenda. N'oteekawo eddogo eriri. Toyingira mu nnyumba. Kati nkubulira tetase kakati nkugamba nti okumanya Museveni yabala nnyo. Insecurity yaliwo mu kiseera ekyo yali y'amaanyi. Yali y'amaanyi. It was too much. Kankubuulize. Neeyoola buli muntu Salman. Let me tell you. Kayanja told me. Ababbi babba ssente mu banka. Ne bazibba. Emmotoka eya mani baagikuba. Ey'essente. Bwe bamala ogikuba
sente ne bazitwala. Bino bibulioni vani ebitambula ngaba mubbi. Kaakati ne balanga ku leediyo bannange abalina amawulire gwalaba ennaku zino poliisi eranga. When the police puts up an award all of money kitegeeza sebe bakikoze. Poliisi ya Uganda tiranga tiamanyi amawulire aganaatuyamba okufuna ababbi because bamanyi bajja beexposing. Mu nsi yonna n'Abamerika badira ne kazi bagamba tuwe tuwona. The Ugandan police does not give an award. Bannange, we are inviting Ugandans who can give us information. Because when you reward them, bajja kuzuula. Nedda bajja kuzuula ababbi. Era baakugamba nti abasajja abalaba abattaka weesi baali basajja bagezi. Ne bwe baagenda ku poliisi okuwa obujulizi baabakwata ne ku kamera baabatta. To tell you, to once you volunteer information to the police, you are dead. But now, how does the police work? Antefuna yebikola nkugambe the best decision Museveni has ever made in the 40 years is to remove Akulo as side director and appoint Magambo. Magambo is different. You think Magambo is more proficient? Yes. How? No. Akulo held the office for so long. Yeah, part. I can demolish. Museveni should help this woman to run away. As things are changing. The time that Akulo held that office, Auntie is too long that she deserves a reward. Tayina kandona kamu kukubira kati ekyo tukireke kyembadde nkunyonyola kibadde bweki nti okumanya the criminal gangs had entrenched themselves. Abasajja babba ne babba vaani ya banka. Kaakati sente ne bazitwala naye ng'ewaabwe ekasangati bali bakasangati ekasangati nga balina ttooyi baagikola waggulu ng'ejjudde nga bapama waggulu nga wansi kituli kyereere sente mwe baaziteeka. Kaakati baba bagenda okuziika one of their colleagues ne basanga akasajja kwewaka nga kalunda ente ne kabalaba ne bagamba tukatte omu ku basajja bano akasajja tuludde nako tetukatta naye gwe byoyogera toyogera ng'otulabye. One of the people died in that incident. Driver yasiba bwati ng'ali part of the gang sente ze baziba babaali ku motoka bonna ne babatta. So bali ku driver n'asiba kati poliisi neeyise ekiwa bannange abanatuwa amawulire kubabbye sente za banka ogulaba ogw'amaanyi. Akasajja kaali kanywa omwenge galaki ekasangati ne kalaba ku TV ne kajja ewange ne kakonekitinga arrested. Ne kajja ewuwo anti nze bamanyi nti ne kakuwa information. Yes, ne kakonekitinga mu security baabakwata era nga be baali babbi. Era beebo. Kaakati abasajja abo bajja be bamu gurupu ebba ssente mu Uganda eri eki ekulumira gurupu eri eki tegwangawo teriiwo nze ngimanyi nagiinfiltratinga. Kaakati Kayanja agoba ababbi emmotoka bazisimbula mu Kampala ababbi bajja zonna emakerere bakuba amasasi abakayanja bakuba amasasi babulya naakulabye. Kayanja agenda okugoberera enaakulabye ababbi obagoberera. Omanyi abasirikale abaafa abamagye abaafa nga bayingira ennyumba genda omubuuze Kayanja teyababuulira. That's why you lose money. Kayanja will have written a book. This was a movie. I think Kayanja should write a book really. Kankubuulire baakuba abajaasi ba Kayanja nga 100 naye nga abasajja bali bakomando baakuba nga bwe bati omulanda ayingira baali bana. Kayanja agenda okuva powendi nga abasajja abo ate yakwatako n'omu
naye nga bajasi 100 babasi okuyingira mu kikomera yabakuba emigo Kayanja yakuba abajasi emigo okuyingira nga abasajja bakubi bamundu bakomando ba ADF Kayanja agenda okutuuka mu nnyumba nga mulimu emikwesese 4 Jamala nayingira mu nyumba bayingira bali badduka enjumba yalimu emikwesese 4 nakulabye nga guno guyita wano bakwatako n'omubafuluma naye Kayanja agenda omubuuzi yasangamu emundu ekuba ennyonyi ekefodi emundu ekuba ennyonyi bali anti aircraft bali bagijjeewo waliwo omubbi ayinayo kubanga emundu ekuba ennyonyi giyingiza mu ggwanga ogikwekobere nayo naye ani yali asimye emikwesese era Kayanja teyakwatako n'olwaleero nkugambye bali abasajja tebabakwata they battled 20 soldiers abakayanja ne baba overpowering abo ne badduka ne bayingira naye nga bakola dde emikwesese bagisima nekiwulira Peru abasajja basimye basobola n'otusima tebatukwatako kyova olaba nze n'emikeeka ngikuba embooko naki ntunulya ennyumba yange njizanjiramu amazina g'ekikiga bayinza okuba ozanyazanya si kulwanga otuuka ku kinene nga bagisima mudda you ask Kayanja would have written a book yawandika ekitabo nja mugamba about Wembley Kayanja alina omusajja gwe yagenda okukwata nga mubbi yali agenda omukuba essasi ekiriro ekikuba pistooli neegwa wansi nga mulogo nkubuulidde Kayanja Wembley we yaviirawo nga abasajja bawandikira Kayanja ebbaluwa ne bamugamba lwaki onnoonya nkuwadde ekyapa ky'ettaka mu nnyumba yange yeemuye nga agenda okisanga egende nga kiri transferred mmanya ga Kayanja kyobera Museveni yategeera Wembley egenda kufa yes era waliwo n'omulangira Simbwa yali aladisi n'akiyingira but for me kept away naye gwe olaba nze nzanya gyenzanyemu ebyobufuzi nti tumukunde mukwano gwange tumukunde nkugambye tumukunde bajja omugoba mu ofiisi yali aganye Museveni was away in America kati nomukonde bamuwa ebbaluwa nti Museveni akoze eki namugamba nti Museveni yagenda kugoba bali ku Silver Springs ne tumukunde but tumukunde is a highly intelligent man ekyanyiza tumukunde kyali kimu whether it was true or not tumukunde bamubuulira nga tugenda okukyusa term limits tumukunde bamubuulira tiwaliwo meeting etudde mu State House Museveni has selected 2 people Bukenya and Mbabazi in case ekiteeso kwa Museveni tagambuliwe in a case this amendment phase go through tuteekawo abantu fulotinga abantu bameka babiri tumukunda naye enteekateeka ekiteeso bwe kigaana era NRM ebewo ne Bukenya ne Mbabazi tumukunda mpita muganda wange agafudde mu State House ogabulidde konze nedda nali sinagenda kukolayo I hear they have selected 2 people Mbabazi and Bukenya to become president in case Muzeizi Kiteso does not go through. Yambuza. Do these people think that we are luggages could be put on the vehicle at a later stage? Checha mutabula. Mutuyise migugu. Yangama ndi migugu. Mutukoze sova mututike kukoroka mutu. Mudemo buleze bisula government ne bagamba nti ekwize kesireke bite. Tebiba binene. Tebiba binene. Omusota bwogule kati kukubajja. Nebo ogobera kuza Uganda zonna. Is a survival. All of the coups in Uganda, they could survive. I mean, the top of your bottom, why? But we told you fabricating evidence against it. I mean, it has replicated your coin. Gamayiba Musiba. Paulo Muanga, top of your bottom, Gamayin to your bottom, of years of Gav't do it or good. Yama Zokuta, we told you, I'm Gav't deputy of time. No one moon into what one. Muhoza Jakuja government. Yes.
anti gwe tukimanyi. I'm telling you, singa Museveni tabadde mu power, Muhoozi yalina amagye gonna yetandika tanka byonna yabitandika ne baparatroopers yakyasobola okukikola bamugamba Jerry Rawlings yabaga nti muli babbi ngenda bawamba ne bamusiba mu kkomera gavumenti nagiwambira mu kkomera emyaka eki from 79 n'abagamba kati mbateddewo okulonda timuleeta ababbi ne baddamu ne babba n'abakuba amasasi n'abajjawo Muhoozi in the same position. So you think if Muhoozi wanted to topple government, he can topple it in a day. But he will not survive for a week. He can topple it, but he will not survive. I think when Goyagala Mujeko, Goyagos and Museveni, she is which I want. Namuchiba Dukaku. Pakati in Kovodi and Ekogan. To Mukunde. But right where I Silver Spring. Namuganti Museveni again governor Wakana. Namuga Museveni again Katia. Tibakoze eki baloza abantu babiri ani abadde mu meeting kubanga Tumukunde yali commander wa force division eyeggulu mu lutalo lwa Koni kakati Museveni agenda okulaba nga Koni is overrunning the whole region but the reason was amajete gaaliyo ebali ebitano waliwo Museveni nakwata lakala nakwata Guti n'abatambuza barakisi zonna n'abala amaje nategeera nti baali bagala mukanga ng'abamaje ababuuza tufanye nini huyo waizi uwa oyo Museveni yenyini yatambuza Guti nelakala abali bali asente uwa abakakanyolo commander wa force division is the only commander of the force division who did not become a commander. At one time, Tumukunde yabagamba, if you people in our church, if you work closely with the government, we can help you to get an commander. The way I did to JJ. Ngayagamba, ye brigadier ne yali a commander. Brigadier oyo Tumukunde yali agenda Masaka nga muzeeyi yamuyise Lwakitula. Nasanga oluguudo lwe endateete nga bayiyemu amaanyi yaluyitamu abasirikale bene bajja Tumukunde was powerful. Tumukunde yagenda ku faamu ye n'ayita abasajja n'atuula nabo n'abayita ab'ekyalo n'ababuuza mbu omulema bw'abeera pulezidenti kimenya mateeka nti nedda naye ekyabakanga omulema gwayogerako yaluwa ye Kenya kakati ekyabakanga kyali kimu Tumukunde ayita abaana babasalira embuzi ezi abaana bajja nga embuzi bazisibye naye nga tebalina kiso Tumukunde yakuba embuzi amazzi abasajja ne bagamba mukwano gwo mukambwe muzibu pa atakubye embuzi yakuba embuzi amasasi olwokati wali kiso ekiso kizisale pa abasajja waliwo gwe yali atumye omwenge teyadda waliwo Tumukunde gwe yali atumye omwenge mirundi kakati nze Tumukunde kakati Tumukunde alemera mu ofiisi nange nalimu alemedde kuki alemedde okuva mu yiso nange nalimu alemera mu ofiisi and Museveni amugobye ku bwayiso abuwadde kayanja to humiliate him. Tumukunde is not humiliatable. Yali mu nsiko okugulu kuli bamukuba okugulu nangamba I not move. Nange nalina Tumukunde omulwanyi wange nemuwaga naye Tumukunde namufunamu nkugambye nina ennyumba z'abapangisa Tumukunde yampa ssente Tumukunde mugabi is generous. I found out the people I like in NRM who are honest. Good. Mukwezi yagana okungoba ku radio nga minister information. Otafiri. Very honest. Otafiri tufaananya ebintu bingi. Namugamba oyinza okuba mutaani wa mirundi. Mukwezi. Gundi ono. Gwekugambye. Tumukunde agaba ssente. Yangamba, but this is government money. If you are helping me,
no signing no mulia twakayitanga ka yellow paper ng'olukafuna naye nga n'abali abasasula bakkubirayo nga nabo bakuba etikiti naye nze yanzimbira amayumba. I have houses which I got from Gondi. Kakati bwe bamugoba muzeeyi yagenda bweru ndi ne tumukunde tutudde mu office ku East Headquarters. Ani yasooka okujja? Mayombo. Bamugamba vaako. The President, His Excellency has told you that he has sacked him. Mayombo yagamba tumukunde. N'agamba me. So we have express orders to get you out of this office. Yes, get out. Kayanja ayingire mu humiliation. Bakugoba deputy ayingire. Aha. Gwe yagamba nti Kayanja tewasoma. But these days you can get a degree. Why did you buy a degree? Tumukunde yamugamba tuli mu meeting. Go and buy a degree. You can buy a degree. Ate Museveni ng'ayagala ono yaba akola ki? Atwala ekifo. Museveni ka so humiliating nga deputy wo akujjawo n'amuwa nti Nabbanja baali bamuyisa bubi nnyo mu health nga temubalanga omuntu n'amwelevating. Is now their supervisor. Gwe nkugambye nti akawala kali ka Esther. Museveni buli humiliating omuntu amukule ky'anaakuyitako n'omukubira saluti. Birimu njala kuzaako ku biriwo. Kino kankimaliriza. Omalize ekyo nkuze ku biriwo. Kaakati ndine tumukunde essaawa ziri 8. Tumukunde aŋŋambye. Muli mu ofiisi olwo. Agamba tava mu ofiisi. Agamba tava mu ofiisi. Mayombo amugamba omukulu agambye va mu ofiisi. Agaana. Mayombo yajja ne looli ya military police. Tumukunde ayina emmundu ezi. Zonna n'azikookinga. Naye nze ndi omwo ennyuma ekuba bukubi tutu. Bannange obwavu kiri. Obwalo n'empona obwalo nimbwa. Nali ngenze. Ate nga sirida mugamba. Bakookinga oli omwo. Program line of fire katera. Tumukunde yakookinga emmundu nnya. Nga Mayombo aleese. Military truck number. Mayombo bwagenda nga naye wali nezirira tekyefunza. Tiyefunza. Mayombo yalemwa. Yamulemwa n'amuleka n'agamba. Anti Mayombo alina master's degree mulo. Mayombo ali sensible. Yategeera nti ono omusajja. Amateeka kye tukola si kyekyo. Tiyefunza yajja ne bazoka. Sejjusa ne bazoka. Ye nga zemukuba kumukola ki? Olwo nnoonya wempitira. Ennyuma etokota. Singa nali nyambadde nappi oba pampa nali bisudde oba wa naye byafuluma bufulumu. Nemanya kati okufa kutuuse. Ndina tumukunde bwetu tuli mu ofiisi. Nali mmanyi nti Mayombo agenze kozi military ekoze eki esigadde weeri ye Mayombo n'agenda. Yagamba bugambi oli nti binnemye Sejjusa najja. Kaakati Sejjusa najja ne bazoka. Yamala kulayira n'agamba Museveni bwe yali akuwa omulimu wabuuzaani agukumye kati agobye. Tumukunde insisted I must talk to the president. Yerimiramu. Not a joke with these people. Omukulu agobe commander in chief. Auntie Abagamba njogera naye. I want to know that he is the one who has sacked me. Nga gundi tinyefunza ina bazoka eri bwe. Ali ready. Ate tinyefunza yagamba nti ono ne bwe mukuba ne mutta. Civilian gwentero ne nguma. Yagamba ono bwe mutta. Kuba tumukunde ne mutta. Tiwali aganye orders. I fear a civilian. Nentegeera tumukunde yali ayagala nze nga nze siridiye kati mu biseera ebyo because I was a civilian. Kati wali sokola kyo fiira mu mberefana Museveni kye yakola n'aleeta Professor Nsibambi. Professor Nsibambi ye yajja n'agamba tumukunde brigadier. Professor Nsibambi military man. Yes, anti yabasomesa Makerere. Kuganti ebintu biri bibiri.
buli muntu yenna yasibwako eruzira bwagenda eruzira afukamira wadde obategeerera ne teacher and student relationship tefa Nsibambi had told these people Makerere baali bamutya kubanga Tinyefunza yali asomedde Makerere Tumukunde nga naye asomedde Makerere ne Mayombo kati Nsibambi ye yajja nga talina ne arms n'ayingira mu office. Brigadier, how are you? Yes. What's your argument, Brigadier? You must get information for that. No. The President, His Excellency, has told me that you leave the office. When he comes back, he will handle the matter. Kati tiyebuuza bw'alabanga ebintu bigenda kuggwa n'aleeta bazoka ey'okubiri. Ati Nsibambi, Professor, lugayo nkatere. Nayita magulu ga Nsibambi. Obwolo ni bubi, obwolo nimbwa. Obwolo ni bubi. Nalingana kufiira bwerere. Bagamba lugayo nkatere. Bano baali tebaagala kuwa Tumukunde a diplomatic way out. Send off. They wanted to humiliate him. Send him off. Kati Museveni asindikani. Nsibambi comes, Professor Nsibambi. Akulinga ono. Yes. Amugamba Brigadier. Muzei has, His Excellency, has had your concerns that he did not tell you. But even when he was appointing you, so your concern will be catered for. That is out of the country. Adire mundu zenya asigazezi emundu enya adijasinga akulinze olwa Nsibambi kuba Nsibambi kudu security nga avaawa ava mu office kakati yeti nyefunza I remember tinyefunza bwategeera nti Tumukunde alira Kishinje n'agamba lugayo Professor lugayo nkatere bazoka eri bayokate kano lokayita kankatere keka Tumukunde nze nayita mu magulu kwa Nsibambi oba Bobi kati bali luddawa Tinyefunza simanyi nze nayita mu magulu kwa Nsibambi yalugayo okumutera gwe bateera naye nga bw'okebera mu mpale ekijjuddemu oyinza okapampa. You can't leave. No, obwolo nimbwa. Katolo naye kyali kikugaana okufuluma. Ndali yiseewa Mayomba alese military police. Tinyefunza alina bazoka. Ono naye ankutte bw'ati. Kubanga ye Tumukunde nakitegeera. Nti ye kye yankwatira. Civilian takola ki? Tattibwa kubanga Tinyefunza yali aganza okutta sina kyensalwa kuba you have defied the orders of the against order kakati ye Tumukunde yenga nina bwati tuli mu office tuli bameka otokota ayine mundu zezi kakebe ozejjusa wali olidde abasajja akapase ng'ekiri mu mpale kisiga ekiri mu pampa y'omwana Mfudde nnyo mfudde sirabye ku nyawo waliwana mirundi n'emmole n'amatovu mirundi Segirinnya Mpuuga ne Ssewanyana olutalo luliwo oluvannyuma lw'omwaka omulamba bavudde mu kkomera baga nti wabaddewo okuteeseganya ne gavumenti egamba no let me tell you Bobi Wine bamutya nnyo bani abamutya gavumenti etya nnyo Bobi Wine. Why? Bobi Wine bamukoze ebintu bingi, but he does not succumb to pressure. Bobi Wine has never tried to stage a gala. Bobi Wine tagezanga ko bano bakamiliyoni obwavu bw'abaluma. Bobi Wine ayina lolo to the Americans. Bobi Wine, the Americans are scouting for younger people, popular people who appeal to the youth
to flash out the Chinese. Kuba China which bakola badda mu bubbi. African leaders ne balowooza we can run away from America because of democratic values. The Chinese don't ask you for democratic values. But they are not democratic. When they want to deal with you, they deal with you. They don't mind about your politics. Nga bo balowooza ekyokubiri. Did the Chinese have a veto? Tuba bagenda okukuba America, China esobola okuteerayo akabega. Kakati bw'osoma international relations, any country that cannot sacrifice its children for overseas or domestic interests is not a country. The Chinese. Can sacrifice. Have you ever seen a Chinese fighting anywhere? The Chinese don't fight overseas. They don't. Why? China is a continent. They can do business within. In fact, the modern China we're seeing now, the closed wall. Bagala international community until they developed good of quality, products of quality. Aba China bali batata batundanga bibiri. Aba China abantu bali batugambi tubogula product ya aba China ebula. I remember in 1975 during Idi Amin's time. Aba China batukuze gali Idi Amin ngaza mitibiri za kulima. Abantu bagazibula. Aba China babagoba mu World Cup kubanga bakola emipiira egiriko amaggwa. So this means kakati Africans do not believe in Chinese products. In fact, China to sell its products had to go through Taiwan. The China made in Taiwan. Kakati China in the last 70 years has never fought abroad. They don't sacrifice the Chinese children. China yemanyi. Kakati China is a backyard of the Americans. What impact can Bobi Wine have in helping America fight China? Anti-China yekoze nsobi. The Chinese Bobi. When the Chinese come, they bazimbira NRM secretariat, they bakola batya, they babba nationals. But the Chinese tell you whether is Museveni or not somebody else. For agreement to Nani, Uganda, you will pay through the nose. Why? When you look at the Chinese, you think they are rich people. The Chinese are not rich people. Sure. Per capita income, they are very poor people. They have only elevated a certain percentage of their group. Kakati, they don't have military imperialism. They can give you guns, but they cannot give you. The Chinese were the first people to export oil in southern Sudan. Have you seen the Chinese in southern Sudan? So nzizayo wali lwaki ba negotiating okutasewanyana neseginyanga andi kakati nkubuulira anti Bobi Wine baagala mwe kyemutategeera. I've been telling you Muwanga, next time I'm going to read you a book I wrote. Bobi Wine NUP is a party of the government. Atengo ganti bamutia kugambi NUP kibiina kya NRM. How do they fear their own party? Kakati Bobi Wine, the first if radio had come to me earlier, radio bali bamaze okunkubako oluyimba tamale mirundi emeka nga gundi yaluba wadde oyo saka yankubako oluyimba tamale nga nvuma. Kakati oyo radio yayagala ndabe nagano omulaba kuba nze sisonyiwa naye nga the first person they contacted yali ani yali radio ne bamutta. He refused to play ball. I've been telling you and nobody has challenged me. The Bobi Wine came to me. I saw a panic young man. Ngaina gundi jungle boots za brown. Ayamba the shirt ya brown. Waliyo rubaga wembera. Najja n'umuti gwe twatula weeguli. Nangana nti mwemirundi olabe katomanyi ne ganti nkumanyi. Nkulaba mu garage. Nangamba there are people who want me to fight Museveni. Can you help me to see Museveni? Bobi Wine's first initiative was to see Museveni. Waliwo abamukozeso kuba namugamba bagenda kukozesa bakuddukeko.
Bobi Wine. Uganda asked the woman who is there. So Bobi Wine. And others saw Bobi Wine. And Bobi Wine has never... Consulting you. Yes. That helped him to see 2 days later, also, Nyanzi came. Chairman Nyanzi. To you? Nandetane mitwalo musanvu. Coming to me to talk to Museveni, we are blocked. We are blocked. This is when I realized that the people who are supposedly doing this were insiders. And I've been telling you to when Museveni realized that NUP was created by his own people, he did 2 things. All of those who founded NUP, Museveni told them to write apologies in their handwriting, and they did. To write apologies to him for creating NUP. Bano kyebali baagala kyali kibu. Baali bamanyi nti Museveni agenda kugwa. Naye ne bw'atagwa tukitala average. You must create a party that will help you as an average. Tebamalaga kukwata bwe batyo. Nti nze ekinyambye okubeera I invested in the population. Singa wabadde Makerere, I saw a line of people abagala Serefis. Nakoye omwana wange yafunye degree masters manya gundi first class naye omanyi baali batu yes baali bamuwadde ekidiguli ekyobusiru n'enkigoba 2 oyo omwana yali asomera wa miyingo omukazi n'amubonyaabonya metron nengende naini buloka naini mukube nadduka nali mutta metron ate bastudent bandikira yalinga student of the year naye ng'omanyi miyingo ayogera mpola naye bannange lwaki mukuba omwana w'oyo omulalu ajja kwekyo essomero lyange mukuba aba abalala miyingo yabagamba oba mwagala okukuba mukuba aba abalala oyo omusajja ajja kwekyo essomero lyange miyingo nankubira essimu omanyi miyingo wankima muganda wange omwana oyo nze namuwa omulimu nze namuwa ekifo konze ye my elder brother mwenye mugagga yabaki kakati tolaba abanese katolaba nze ne muhozi kati muhozi ye baba omusinga emyaka ye muhozi ye baba ye yina omugagga yaba baba kati nze muhozi ye baba bwemba mugamba baba abaana tebasoma baba kakati miyingo tuli mu kyalo batugamba gwosinga sente omukulu ye baba omukulu ayina sente yaba baba si bukulu baba bw'oba gwe mukulu gw'olina sente gwe baba gwe muto baba kati nze mukozi muyita baba baba bannoonya baba baagala kunsiba baba ajagala sente zakulema okujja gundi naŋŋamba muyingo muganda omwana bamukubi yamuteekanga mu toyireti nga tasoma ebizibu ebyabaddewo nabitegedde naye njagala otusonyiwe era njagala ttaamu ejja tojja kusasula obukadde obwo namugamba nti njagala ansasule naye nga ye mulamu waavuddewo yatulugunya abaana tayagala federe kitabu nali ntutti mukuba omutwe singa nekusanga omukazi gwe nalikusokodde ebyenda ate kankubuulire n'abapoliisi baali bampagira nasangawo kabangaliza military light polices wali ku kisaawo nembagira bwenti nabo ne baddemu nendyoka nenyingira ne bulo olumba omwana numba omukazi kumudda mwaso ekijja kijje netulanga oba oyo n'omwana okuliramu ekyejo nasangako abamu bwe badda tebadduka bakola amasomero amalala abaana bandikira eringa parent of the year kakati kyenkutegeeza kiri ki nkugamba
nti Bobi Wine tebamusobola. Why? Bobi Wine be bamwereetera nuupu ngenda gikusomera butuna dda wano. Ekibiina kya nuupu kyatandikibwawo benaalema nga bakye baagala Bobi Wine abanoonyeza ababaka ba palamenti n'ab'enkiiko za disitulikiti nga Museveni bw'abayita tebajja nga naye bandi baabwe kakati bakye baakola leverage in case you are arrested bwe bakukwata muyina okukikola bwe kityo. You must have a leverage. Once you lose the power, what will help you? This is why nti Kenya Jubilee gundi abayita yayisa ababaka ba Jubilee Ruto baagala kulya naye Raila Odinga is capable of mobilizing people. Ruto yajeko nkulu abasirikale to tell you I'm a new man. Sagala kamanyiyo kakati gwe muyina okutegeera ajja kumalako kuba alwana nabaki abakikuyu ba divided ab'ekiyambu n'ab'ennyeri. Kakati Kenyatta ava Kiyambu nabagambye ti abakikuyu baatuulanga mbalaba tulina okukola ki ethnicity ne baboogera abatuusi abaki airukwatiyo the only is to have an ideology and an ideological party. Politics is sharing. Politics is responsibility. Politics is national alliance. Never mulowooza nti mutabani wa Kajulija ayinza okunnyako n'omukonannyako nze mbeere kidoli nga mukinnyako tumulina kyemuzimbi birudi ekyama ky'amapinduzi anti nkugamba kyenkugamba kiri kimu anti kyenkubulya kiri kimu nti bano baleeta Bobi Wine as a leverage bakolewo political party nga yaabwe abagejjedde bamuwa bilioni 5 ne babba sente za Museveni $1,000,000 ebikumi kitutu nazibba leya bagibba leya teriiwo ezo sente ze zaleeta ababaka ba palamenti. They brought their MPs era ekyobola badde bakugamba president ejja kulondebwa mu parliament batya abantu because we have a popular candidate and a compromising candidate atalondebwa mu bantu baleeta ababaka ba parliament. Kakati kyenkubulya kiri kimu ti Bobi Wine abalemeredde. Why? Bobi Wine balwana naye bwe balwana naye ne bagamba Bobi Wine tagezaako n'olunaku n'olumu okuyingira parliament. Why? Nti they have past experiences. Ben Chiwanuka did not go to parliament as a result. Party association. Semogere was lucky. He went to parliament. He was an MP. Yeah, Obote Yamugamba. I'm not like my brother Semogere, who wants to be a commander chief as well as a chief. Semogere imi yakuba president no MP. Semogere yagenda mu parliament as an MP. Opposition leader nga yeye nenyini kibiina. Obote managed to take away the Basoka, 10 MPs and others. But Semogere abaganda bamukwatirwa ensonyi. That's why Obote used to say, we have a party that resembles, you know what I mean? Why? I hear Semogere, Sendawula, Sempija, Sendegea, Sebana. Abantu opposition ba DP abakina mu babali. Obote reduced DP to KY. If you want in Uganda to isolate an idea, make it a Uganda issue. Oh, you call it Uganda? Yes. Why? The Baganda have. Kabaka yeka. Kakati. Bobe yagala okusula ekintu. Why? Uganda has tried to secede from Uganda 3 times. Yes. Abaganda bakagala okutula ku Uganda. On 9 October 1960, Uganda declared its independence. Again in Uganda. They even appointed, the Kabaka appointed a committee
to organize Uganda's independence and organizing committee headed by Binais, by Masembe Kabali and others. Nchikubuli abasajja abo Buganda yabawa pound emitwalo 3 bagenda bagulebe ebitabo bya Buganda ebweru manyi sente ezo bakabusiya ne bakomawo Binais n'agamba opete yabagamba get arrest them. This is public money. UPC. Buganda again tried to secede in the 57. Buganda again tried to secede in the 66. Therefore, once you want to isolate an idea or a group, make it a Chiganda issue. This is what you know when you mango Chabakola. Ntinupe fuse yabachi. There is a rebellion in the Busoga, Yababigirwa. On a team in Numa, Gugagula was shooting in Numa. Now it's about no Mukase, Mukagun, or your mobile away in Arian. Let me tell you. Abazungu Bayaga Dumu to Varingaba Walam. Abazungu Bagala Bobi Wine. Why? Where did these people use Bobi Wine? The moment they created their party for Bobi Wine, Nakugamba, no Puchava Muchibina chain area. That's why it's a Chibina Charia Chayupis, headed by Onuseja Muzan. Wow. Yarin many Chibino, Chibalama. Chibalama ranga me and asked me, one more one a mirundi. A Chivina went to Waba Fubukan Bankos because I talk of the movie. Why you? The intelligence semani. Or could you say Chivina, Orangana Kumines, Bazanga Wakabushinga? New vision. Tori and Yeg. Echibina is to the Lagos conference. Museveni again to take it and Gabachi one decision. Now go back Wako Jatia Kolabubi. Wakoja Yamugoba, Tiarim Munitat. Wakoja Nata get Antiono. Talim Pachin Tisho Namusi. I take it the Muli Demoro. Mukala Goja Itam. Wakoja Bamu was and one Magwe. What to Rondani, Yabagamba, Eria Guruviam, Nemo, the Kajuan. Wakojo surrender the information to Noop. Noop yakuba NRM mu Buganda chari charan. Chari charan. Okay. Kati okitegedde. Anti okitegedde. Data bali balina data. Bali balina data. Yes, information yabakuba. Balina data. Wano wagonvu. Bali bamaze n'okuteeka mu parliament. Nti omuntu yenna omukozi w'electoral commission abba obululu asuba emyaka 7 ne babakanga nga Museveni talaba kyobera sekandi yayagala babba obululu ne sempi jawa baazire ne bagaana there was a law ene babiisa Museveni ali luddawo nga bamuwamba dda kaakati nkubulya n'eggamba ti Bobi Wine yabasalya amagezi. Bobi Wine as we speak today bw'abaalo balyako bilioni 5.8 ne baagala bamulwanyisa bamutte mu kalulu. Bobi Wine namukubira essimu. Bobi Wine yankubira essimu ku majja. Muganda wange konze yesebo nfunye ekibiina naye nga oli yamaze dda okunkubira yesebo. Kibalama olwedda akudde nti ekino kiwabavubuka. Kibalama yamala kumbuuza. Kibalama mmwe temumumanyi. Abaakayiira mu 1981 83 oba bawamba Kampala. Ngabena mbabalimbye abena endi muwambe tujje bote bajje abakayira bamala mu Kampala essaawa 4 nga bayingidde olubiri. Paulo Muwanga tewali ku masimu abaava Entebbe n'agwa mu basajja bakayira ku siteera wali basajja bayina emmundu naye nga bali muleeya. Omusajja oyo gwe yete Kibalama yali driver wa Muwanga nga yalina Kibalama ne Makolo ne Makanya Kisolo nga musajja mugiso. Kibalama ya driver wa Muwanga. Muwanga yali awedde. Kibalama yawete mmotoka ku sseera tewali kibaati. Tusanka Kibalama Muwanga yamutwala e Germany National Defensive Driving. This is why this was a UPC. Era obusajja bwa minisita obwo bwakuba ti muwala wa Muwanga Dr. Muwanga agenda kwesimba ku Ameria olwo basikiriza family ya Muwanga ebawe ekibiina kya Kibalama. This was a party intended to hoodwink UPC members. In case, try to get a referendum. In the case, the big parties refused to play ball. Bunubusigarawu. Namutano wanga ina mwale mutano wangu mutamanya ataliyo. Namutano wanga ina mwaka bina. Nengunda mumanyi.
Lugunda was a patron and Mugisha Yarishi, Yabukulira. That's why Lugunda was sacked. How could this party turn it into a Bobi Wine? Lugunda was sacked by Museveni and Lwakojo was sacked. Museveni Nagamba Bakola Kabi Abatros farming Kabina. Niko Senga Nibagobembwa. Niko Bakaguba. Chibination. That is sidelines. Let me tell you. Kakati today Nkubolira. These people fight for Bobi Wine. Tebamusobola. The Europeans, the Americans. Just tegera ogamba tebamusobola atugamba waabo. Anti Nkubolira yabaddukako. Olunaku lwe yabaddukako. Bobi Wine yagenda ne bamulikuruutinga. Omusajja Bobi Wine yababbira ku kintu kimu. Omusajja gwe bayita Amsterdam nti lawyer we. Isn't his lawyer. Amsterdam is a recruiting office of CIA. Bobi Wine was recruited in CIA. America is recruiting younger people to flash out to the influence of the Chinese. Yes. Yes, Bamutyo Kamala. CIA. Yes. Kati bano balowooza mpuuge omwezi. Mpuuge gwe kumukono munenga saka ne bamukuba amasasi. Paga mpuuga muntu. Mpuuga yava Mengo. Mpuuga be bayuwaidi. Abafere. Ajja kuvunaana. Kuki? Yavunaanye monitor. Muyise mwenzi. Amvunaane. Ajja kuvunaana. Leti Muamuredi. Mpuuga was caught with somebody's wife. Weya. Masaka. Naga Museveni jatutta atumale. Museveni yakuzinye. Yakutumye kwani mukamu nno. Mpuuga yatumire mutoka yange nimukotomo tayimbu milisa wemme. Pa. Kakati Mpuuga ono kiri munyuma, kiri nyuma. Ayagala Mpuuga. I've also told you that I want somebody to tell me. Mpuuga nembidde besima mu constituency emu where NRM did not sponsor a candidate. Was it an oversight by Tango Day, by leaders? This is why they have denied the Bobi Wine any opportunity to enter parliament. Chobera ono kiri mu nyuma yateeseza na bano yategedde nti if these people go to trial kiri mu nyuma tebazanya politics. Kati Bobi Wine Uganda kwata Mpuuga ne batwala ekibiina emmenge wa Katikkiro olwo Buganda etandika yayo ntodira eri ambizi ekiri mu nyuma akulira abalabe ba Buganda kiri mu yalwanidde ku Buganda bodira ekikoto ky'embizi n'okiyiwa mu lusaniya lwa piraawo abasamba yiwa muyiwe ono kiri mu nyuma kyagala kiri mu nyuma kikoto kya piraawo nti once you see the Baganda kiri mu nyuma kikoto kya mbizi kiri mu nyuma kikoto kya mbizi abamwanga mala batali rating ayibo timu kiri mu nyuma nzeke ekikoto ky'embizi nanti gwo batoyagala Buganda anti ate etya nkubuulidde mwamu makatebo wabaddeyo Makerere. Everybody was fighting to get a photo with me. I ran away. My security people had to tell me to run away. Yes. Kiri mu nyuma yizanene mu Buganda kiri mu nyuma uyo mukanda okuteeka mu sentence lako nebaleka kuba Abaganda kakati kyenkugamba okitegedde njagala nno kumaliriza anti maliza nga nkugamba olwaleero nti Bobi Wine FDC ne NUP baalisala anti batakwatagana Bobi Wine musajja mugezi. Bobi Wine akugamba like me. Do we negotiate crime? Take these people to court to defeat him. Yes, and you have got the man, the Chief Justice, in order to protect, to improve the credibility of the judiciary by Mao. He has told you, if you don't give me evidence, I'm going to release them. Because kiri mutako najja. Kiri mutako. Nito. Akasajja kano. Kaita gokuwenyo. Akasajja kano. Okitegedde. Why do you talk out of court? Was it wrong? Yes. Yes. Let the government prove itself. Because
I'm consulting my Bazungu lawyers. Can't we take these people back to court? Because you are choosing them of Bijambia. The Bijambia people killed the people. It's a criminality negotiable. We cannot. Today, what if? Why doesn't he negotiate Kazinda and the Sebu and Uganda? Let the government to prove. This will make sure that the government doesn't arrest innocent people. So yagala ganti ekyokubata kikosa government. Kitukosa ffe abali potential. Ono kiri mutuku. Kakati kankubuuliza. Mu abasajja bantu bamanyi bwe bakola. Omwana wa Nadduli. Mujjukira Jakana. Jakana namuyita. Omwana wa Nadduli teyalifudde. Nagamba Jakana, nagamba Museveni ayita mwana wa Why? These people are getting Chirimu akolera. Why didn't he take Nadduli? Nadduli bamukuba. Kubanga yali akakuseva. Nebali tekiwanda. Nalaba omusajja bagala okujja kwata kabateeke koolanya. Nabaga nti anga nankabirwa tumwebaze n'oyo gundi kiwanda. Basula ntebe busaawa nnya ne batuula emunyonyi nimba kukwata ku vidiyo. Musajja n'abagamba wa milioni 10 omujjako kadaga. Bwe bamala okujjako kadaga najjako essimu. Kaakati bano abo boolaba bannankabiro baani okujjako Uganda. Kaakati Nadduli baali Nadduli yali alwanira kadaga. Kuba ne kadaga yayimirira ku Nadduli. Nadduli yakeese baggala ne kakoza mutale be bantu abasatu abali bagenze mu parliament. Nina minisita babiri abalina empapula za P7 bantabaalanga. Babiri ne kadaga abamanyi balina empapula za P7 bali mu gavumenti ya Museveni. Kakati nkubuulira nti ono Nadduli bamukuba ava mu ki kuseeka olwani kakati anti wulira bwe bamala okukuba Nadduli ate bakwata omwana we bamubba obululu, bakwata omwana we bamutobeza bodaboda. Kakati bakwata eyo platform tamale mirundi official kati eno gye tuliko yange nali nkoledde gundi kankaka sente nga bwe nkolera abantu abalala bonna. Kakati kankaka agitunda atunda platform tabale mirundi official nagifuula TV. Bwamala ogitunda ne bateekako mutabani wa Nadduli avume Museveni ng'amukolimira bwofa olifa ddi nga tannatomerwa. Nempita omwana oyo nali naye owa kankaka Jakana ne Nadduli bombi obalabula. Kugamba Nadduli yagamba mama we wankima era Nadduli yagamba nti oyo si mwakaza lusuusuuto kojja wange. Nadduli mujjukira nti bamusibako mukomera nga sente zibuze mu election petition. Tibaga biwandiko tebiriyo nga lwana n'empiira mujjukira nti senior 4 yenkulu. Bw'oba tolina senior 4 ebyo byonna bibogera waggulu tebiriyo. Toyinza kwongera kizimbe kyazimbibwa kubeera nyumba emu n'okyongerako ekirala. Nadduli mugamba Nadduli tugenda ffenna mu constituency y'Otafiire tumukolera si minisita. Manya minisita naye talina constituency. Kasi twakuba oyo ng'okimanyi nti ono deputy speaker ava mu constituency yemu. Otafiire kitegeeza akahinda ke kanyonyi kala akawummula ebituli mu muti bakayita nkonkona muti, ffe tukayita nkonkona muti, mwabasooka mukayita muti. Akanyonyi akawummula emiti nakonta muti y'Otafiire akahinda era bayitayo luhinda obunyonyi gye bubeera. Kati Otafiire baali bagenda omukuba bamuleeta akahonda
Akakonda ke kasolo akali ebyuma. Akahonda kali ebyuma kajja kali akahinda akafumite ebituli era nabagambye nti mmwe nafe abaana baffe ntandika obbatuuma amannya amakambwe akatiisa nti muwalawo omutuuma enagisi akange bajjabe nagisi mirundi nagisi kubagatiriza erinnya eryange mirundi bulevale naye abasajja balina amannya akayigula enkuba ye laddu akayigula enkuba laddu so erinnya litiisa akahinda kekanakawumula muki akateesumbwa okimanyi kyekitegeeza akataŋŋangika kandiho obonaologera otya wendi kandiho gemanya agaabwe muhodo jambiya naye mwabammwe muyangayanga kakati katumalirize mazi nagisi fumu si kintu byadda waliwo nze erinnya n'omwana nga omuwala bamuyita namirundi linnya lyabagisu litegeeza omuwala ali stabuli era mu baana be batta nga abaali bawagira Museveni mwalimu omuwala nga bamuyita namirundi kati mu baganda teririyo nze mulina mu baganda namirundi nagisi tuma omwana wo nagisi bajja be bamutye buti nagisi abanyankole be batukubidde amanya gaabwe makambwe bonna era gyobala mugisa muntu yera bati muntu obuntu unity era omulaba era obuntu unity era ewa muntu yera akati nkubeera negamba nga tumaliriza nkugamba ti Bobi Wine bano ono mufere w'emengo akolagana n'abantu tusaide line Bobi Wine ti Bobi Wine ye teyabaddeyo teyakoze kyobola abeesi yakoze ensobi beesi yagenze ne mukagani n'ogenda ne mukomusibe mwakomyewa beesi yoyagala tukomewa naye beesije omusajja toyina mukazi omukazi wamusanze wa beesije mujje mwenna kyovola basebanyina yagudde kawansazi n'akubwa yaabwe ate beesiye bamumanyi ate yagende ne mu mmotoka eno ey'ensenene kwega kuvumbagira beesi yagende ne kuvumbagira nedda tosobola kugenda na musajja gwebadde okuuma ewaka nedda beesi yalimba bakomyewa batandikiddewo beesi yoyagala tukomewa n'ogenda ne mukamunne ensuusuuti ng'amaze n'omukono osimba beesi ye n'ogenda ne mukono musajja amaze omwaka gumu n'ekitundu nga takyusa weiro ofuuka makanika beesi yagala kufuuka makanika oyagala kukyusa weiro